Kyaddondo, Buweekula, Kyaggwe, Buddu, Bugerere, Ssengo, Bulemeezi n'amalala ge gamu ku masaza 18 agakola Obwakabaka bwa Buganda. Buli ssaza lirina omukulembeze w'essaza n'erinnya erimugenderako era ng'alondebwa Ssaabasajja Kabaka yennyini era nga ni bw'abeera mukyala asigala mwami wa ssaza erinnya terikyuka. Ng'Obuganda bwetegekera okujjukira emyaka 31 kasookedde Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yatuuzibwa ku Namulondo okulamula Obuganda. Tugenda kuttotolera obuvunaanyizibwa bw'abaami b'amasaza mu kukuumira Buganda ku ntikko. Mu mboozi yaffe n'abadde ssentebe w'abaami b'amasaza era omwami w'essaza Buddu Ppookino Jude Muleke ne Kaggo ow'essaza Kyaddondo baliko bye batubuulidde Tuula, Kalira, Nsoosotodde. Okusinziira ku Ppookino, obuyinza n'okulambikibwa babifuna okuva embuga era kibakakatako okulaba nga biteekebwa mu nkola. Mu bukulembeze bw'Obwakabaka tuyina omutendera. Katikkiro yali ku ntikko wali. Ssaabasajja Kabaka saagala tumwogereko mu kiseera kino naye Katikkiro yaweereza obubaka bwonna mu ministries ne zitutuma ffe ab'amasaza. Ministry of Local Government etukwatako butereevu ab'amasaza era byonna bye tukola gye biyita. Eddoboozi lya Ministry of Local Government bwe lituuka mu masaza, ffe tuwalirizibwa okutwala eddoboozi eryo ku mutendero ogw'eggombolola. Eggombolola n'etwala ku mutendero ogw'omuluka n'omuluka ne gutwala ku kyalo. Ezimu ku nteekateeka y'Obwakabaka ye Mmwanyi terimba era Ppookino agamba nti mu ssaza lyakulembera ekyusizza nnyo embeera z'abantu mu byenfuna naddala abavubuka. Mujja kunjulira nti mu kiseera kino we twogerera naddala mu season ey'omwaka guno eyasoose abantu bangi basobodde okufuna akasente akabasobozesa okutumbula embeera z'ebyenfuna, embeera z'ebyobulamu byabwe, embeera y'ensula ewaka. Kubanga abantu bazimbye amayumba, abantu baguze ebidduka, abantu baguze ettaka, abantu baweeredde abaana. Kinajjukirwa nti ku matikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 30 omwaka oguwedde 2023 agaali mu Lubiri e Mmengo, Ssaabasajja bwe yali ayogerako eri Obuganda yalagira abavubuka obutava mu byalo n'obutatunda ttaka. Abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi era mmwe essuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga 2. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ppookino agamba nti okuva olwo abavubuka baawuliriza eddoboozi ly'Omutanda nga kyeyolekedde mu ngeri ez'enjawulo. Mu Buganda ne mu Uganda kino kyeyoleka lwatu. Kabaka bw'ayogera gwe n'osigala nga weesuula amangazamba kitegeeza oliko ekikyamu. Ppookino bwe tumubuuzizza kiki kye bakoze bo ng'abaami b'amasaza okulaba nga Buganda esigala ku ntikko ayanukudde bw'ati. Bwe batugamba nti mugende mulime emmwanyi, okusookera ddala Kabaka aba ayagala nze omwami ow'essaza mbi kyakulabirako. Nze Ppookino bwe mba siina mmwanyi, siina bwe ngenda kugamba mwami wa Kabaka wa ku kyalo nti lima emmwanyi. Nnina okulima nambula omwami oyo ate ye asobole okubeera ekyokulabirako eri amaka agagenda okuteeka mu nkola ensonga eno eyatutumiddwa. Kale bwetyo bwe tutambuza amawulire era bwe tugalondoola ate ne gakola bulungi. Ppookino agamba nti enkwatagana eriwo wakati wa Mmengo ne gavumenti eya wakati nakyo kiyambye ku ntambuza y'emirimu n'okutuusa obuweereza ku bantu b'abeene. Tuyina ebitongole ebiri mu central government tukola nabyo butereevu. Bw'ojja e Buddu ojja kusangayo ba councillors, ojja kusangayo ba RCCs, ojja kusangayo ba RDCs. Tosobola kukola nga tobalina, tukola nabo. Ono era mmubuuzizza butya bw'asobola okwogera ku mukwano gw'Omuganda ne Kabaka abange lubaale w'omulamu tasamirirwa weewulirire byayanukudde. Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka y'entabiro y'obuwangwa bwaffe, ennono zaffe zisimba ku ye. Bw'okwata ku Ssaabasajja Kabaka buli lw'omunyeenya onyeenya ennono yange, ennono mateeka. Naye amateeka ago gakuuma wateekwa okubaawo obulombolombo. Obulombolombo y'enkola ennyamba okukola
ebintu ebigenda okunyweza ennono. Era kye tuva tugamba ayi Ssaabasajja Kabaka wendigwa gwoligwa. Oweekitiibwa Jude Mulekenga mmaliriza mubuuzizza mu myaka 31 egya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'ali ku Namulondo kiki kye yali ayogedde nga kikwata ku ssaza Buddu wamma ggwe nga kirijjukirwa abazzukulu n'abazzukuluza. Ategeezezza nti empologoma lwe yawuluguma Masaka ne bagiwa ekibuga kirijjukirwa ebyeya n'ebisiibo. Ssaabasajja Kabaka mujjukiremu ab'e Buddu twali situfunye siti. Era bwe ndaba abazannyira mu nteekateeka z'ekibuga Masaka ndabira ddala nga mutukola bubi nnyo. Ssaabasajja Kabaka ye yayimirira wano ekako n'asaba oba n'alagira Masaka n'efuuka siti. Naye singa teryali abaali mu paalamenti mwaliyo lwaki temwasaba n'efuuka siti? Kakati ate amaze otuwa siti mutandise obiteekamu omuzannyo. Abatamanyi bukulu bwa ddoboozi lya Kabaka beebo abaakajja obuzi. So nga ate n'abaakajja obuzi abavudde Bunayi bamanyi amakulu ga Kabaka. Kyova olanga yaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera omusaale mu kulwanyisa Mukenenya mu Afrika yonna. Ate y'omwami w'essaza Kyaddondo Kaggo Haji Ahmed Magandaaze naye atubuulidde bye byenyumiriza mu myaka 31 egya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ku Namulondo. Biyitirivu kubanga kubimu kubituukiddwako tusobodde okubeera nti tuweereza abantu ba Kabaka yakisookera ddala twenyigidde mu byobulamu ng'ebyokujjanjaba abantu tusobodde okudduka emisinde gya Kabaka omwaka guno era omulamu wange bwemugumanyidde guba gwakulwanyisa Mukenenya ng'ekimanyi Ssaabasajja Kabaka ye munyenye oba ye muduumizi omukulu ku lukalu lwa Afirika mu kulwanyisa endwadde ya Mukenenya era omwaka guno tusinze guteeka kulwanyisa Mukenenya. Ono era ng'essaza lyalamulirako beene mwe mukwatiddwa ebikujjuko by'amatikkira emirundi emingi nga ne ku mulundi guno mwebiri akubiriza abantu okubeera obumu. Abantu ba Buganda tunaabeera obumu kitegeeza nti nno Namulondo ejja kusigala nga y'amaanyi nnyo n'abagiyuuyayuuya bajja kubeera nga tebakyasobola giyuuyayuuya. Abaami bano bombiriri buli omu aliko obubaka bw'awadde abantu mu ssaza lye n'Obuganda okutwaliza awamu. Mukuume emirembe gye gisinga obulungi temutwalizibwa ebibeerawo ebibagwawo obugwi ne bibatwala ne mbeera nti nno mwenyigira mu bintu ebimalawo emirembe. Mbaagala mukuume emirembe era mbakubiza mukuume emirembe. Abazadde buulira abaana mulinako obuyinza bakuume emirembe. Emirembe tegigulwa, tambule mu nsi yaffe ng'etweyagaza bwe tunaasobola okuzimba Buganda n'egenda mu maaso. Mbakubiriza buli omu awe munne ekitiibwa mu kujaguza kuno twefumitize ku bintu ebyo okuwangana ekitiibwa. Omuntu muleke ali mu NRM omusiraamu ali mu FDC ali mu NUP buli omu abeere gy'ali naye nga tuwangana ekitiibwa. Buganda ejja kunywera era tujja kugenda ku ntikko. Ebyo bye bimu ku byensobodde okukutuusaako abamu ku baami b'amasaza be batubuulidde nga twetegekera okujaguza emyaka 31 nga Nnamunsu atudde ku Namulondo. Era emboozi eno etambulidde mu bufu bw'omulamwa gw'amatikkira g'omulundi guno. Obumu bwaffe ge maanyi ga Namulondo. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.